Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course, celebrity track. Get a massive lingo subscribing a once how and put on the bell. Also, kubanga bwetusula ekintu akade kajja notification obango gifuna bulungi nnyo ali ne tubanga ati tweyongera obungi ddala. Alan Cruz gemanya ku Facebook, Instagram official Alan Cruz. Nyogera maaso bere ngo following njagala kwebaza aba followings bange abako Instagram tuweze akakaaga okitegeera so Facebook tuweze emitwalo engebiri so basically nabo wagize mama Brighton ndamwe nyogera nnyo bebaza ku kamera mwana mulenzi divorce oba sa divorce kwali Mr List kwali gwagala okumanya list z'abasajja abenjawulo list z'abakyala abenjawulo gena ku Rock TV Uganda ku YouTube naye kwali bulungi nnyo obanga ensonga zonna azikuwa bulungi nnyo ku celebrity track kwoli and of course olunaku lwaleero kitulese wano kwe kunnyonnyola ensonga ezigenda maaso mu ggwanga nyongero bategeeza nti wiiki eno yonna ebbanga lino yonna lituba tumaze from 2019 yawo December abantu bangi nnyo mwalaba MC Cuts ng'abantu bangi bagamba agudde eddalu byayogera takyabitegeera ku Instagram nga wa live olabira ddala olusi videos ezimu zaate olabanga really some oba yeetaaga rehabilitation yeetaaga okufiirwako yeetaaga omuntu amudabdo something like that okitegeera n'ezimu video fee ezabadde akola ngola fee is not fine okitegeera so awo nakolero bwe tukeeredde andabye ku basajja nga DJ Baby Love awo nakolero Cuts atwaliddwa mu rehabilitation center ye mwennyini agambye bamugambye ennaku 3 era na ebimu kubyayogedde awo n'agamba nze baŋŋamba okuva ku bbiya wange naye sinze baba nzija ku bbiya wange simanyi biki binnyo byayogedde nga bamutwala naye nkiwa nti kagenze mu rehabilitation center tusuubire nti tebaamute kuba buli omu ndowooza kyasabiraga Cuts bali mutadde until ng'ateredde bulungi nnyo abakyalibe abamuli around bakuyita ku budaabuda yes ne bamukwata mpola ne bamukonvinsinga togenda kulwayo ogenda kukomawo ogenda kukola ki and agenze okitegeera ate ye mu kugenda agenze agamba nze siri mulalu temuntwala so agambye si mulalu kagende because abasinga mulowooza mulalu naye kayeeweeyo nga ye omuntu bamutwale okitegeera kozi naku zino abadde agamba nnyo ate kati naguddewo ebbaala kale nga bingi nnyo byayogera ebitakwatagana of course bwogenda ku Instagram gundi ye nga videos zino bwe tugenda bw'ozirabaawo okitegeera video ezo nga bw'ozirabaawo ebigambo byayogera osobola okuba nga owulirizaamuko kati ng'eno. It's not forced for politics. Now that I'm mad and everyone knows I'm mad, I've decided to go for treatment because I'm mad. Officially with the commanders. No one has forced me. Wewe bya post sigenda. Yeah, no si bya post. Kubanga temuna je mugenda kunkola sina kye sisse muntu sibye muntu. Kale. Kati kangende mu madness school. Batulese wa Baby Love. Banga mangenda kuba wane ennaku 3 naye nze munnange wembikoowa nja kuba mbikooye. Kandabe kye bankola naye nobody is going to force me to do anything. Baby Love nkubulira nobody is going to force me to do anything. I'm not stupid. True. This is not allowed in here. Whatever else we're doing, we are not coming there. That's fine. Bino bibatandise okunsikako bbiya wange bino. Mwe mulowooza ndi mulalu naye nja kulaluka nze katamba nja kulalula we mundalula ndi mulalu mu mutwe nze mbabuulira. Doctor, first give your review. Give your review. Nze siyombye naye temugenda kuntwalanga mu bbi sina kye nabbye sinabba muntu sinatta muntu Tomulese mu mirembe gye. Yes, so omuwulidde bulungi nnyo ebimu ku ebyo byayogera ng'olabira ddala walai the boy the guy is not fine but let's hope MC Cuts agenda kuba atereera okitegeera. Alan Cruz gemanya ku celebrity track oba obeera buli kimu ojja kuba okifuna bulungi nnyo divorce ku kamera abeerako bulungi nnyo ate nga mu editing yabikola byonna graphics byonna n'ebisigadde mwebale nnyo tuwagira happy 2020 okubanga ate ebintu bino mbyagadde nnyo gye bayita celebrity track production house esangibwa side ze ne muyenga bw'oba otwagala otusanga tukola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo tukola Mr List naye afuuse Mr List Mama Brighton yafuuse Mama Brighton kwegamba celebrity track production house y'amaanyi nnyo tufollowing mu maaso awo tuyina film gye tuli mu kuteekateeka tujja bagamba abaagala okuzanya film okitegeera then namwe abaagala okusindika tuyina akantu ke tugenda okukola mwenna buli mulabi wa celebrity track
enamba eno gikwate bulungi nnyo ogenda kwekwata ka video kakwate enamba eyo eri awo wansi eya WhatsApp gy'olabaawo kwata ka video nga webaza Celebrity Track story kye yasinga okukolera Celebrity Track nga yagikuleetera we recording ka WhatsApp group tugenda batayo ka video kamwe nga kalamba mwenna nga buli omu yebaza Celebrity Track. So WhatsApp number eyo gy'olabaawo ku screen yo kwata ka video boti ogambe amanya gange the Sharia ndi Oman naye nze ya Celebrity Track ka video ke mwasinga okunkolera bwe kati so tugejja kuba nako ka video tukasaayo namwe mwerabeko mutuleme kubeera nga kafe abakola kuno namwe ekintu kyammwe. Otherwise for now genda ku Instagram nonyako Allen Cruz, Facebook Allen Cruz, Mama Brighton mwebali nnyo okumuwagira mwebali nnyo na buli kimu. Allen Cruz is my name, Mr. Handsome. I'm out. Celebrity Track. Subscribe.